Endobeso. Kutenda mu mukaaga tumufufuro tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tuba tuyingidde akadde kano kennyini tulabe ekitambula kyekiri maaso. Mwabala okuwuliriza barafu bannamasaka tubaagala nnyo. Hello. 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 Omukulu. Sebo. Osibyo tamunange. Yendi tata. Bantabulute bukoza kadima na manja lekabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mutabbizi wa Beat. Twogera nani? Bananga ba Beat. Sebo. Munkoze bulungi nnyo ne munkubirako. Bakuyitaani. Amanya mpitibwa Mugerwa inawe nalemereddwa bannange. Kiki? Nga bw'omanyi abakozesebwa gavumenti. Natuuka nenfuna omusaala gwange. Nenfuna NSSF. Kubanga NSSF bakuwanga omugabira. Naye njala kusooka kwetonda. Nti nalina omwagalwa wange. Naye simanyi oba ye yanyiiga nantuusa kweno embeera kwenkubidde essimu. Mbeera ki? Anti bwe mmala okufuna nalina mukyala wange. Naye nga bw'omanyi omuntu ng'ofunyeemu akasente kampabya nenfunayo awo omukyalo omulala. Bwe nfuna pensoni eno nenfuna omwana muwala eyantwala obwongo. Okay. Kakati bwantwala obwongo nandayiza ebintu bingi. Omuwala nga bamuyitaani? Omuwala yetusuubira tetutandika omukwano. Gubadde nno tegumpisizza bubi. Mpulira. Naye gye byaggweredde nga ndi mumaziga. Ogambye yakulayiza ki? Anti bwe nfuna pensoni wange nanteerawo obukwakulizo. Okay. Nangamba mulage ekinamulaga nti mwagala era nti n'omukazi oli omukulu ow'ewaka ebirowoozo tebikyandiyo kuba yali antankana. Ne nkwata ssente eza NSSF ne pensoni wange ne mugulira amaka. Ngulira tusuubira. Kati ate gali agago? Eri nga sikyagaana kulinnyayo nga bw'omanyi omukwano omupya. Omusayi? Taata. Kati gali amaka wagakola otya? Galigo mukyala wange oli. Nali namusuula olw'ensonga. Ye kennyini nga n'obuvunaanyizibwa bumufuula omukyala gyendi. Takyabutuukiriza. Nze nkyali musajja nkyalimu embavu. Naye nga nkuba omugongo. Ate mu nju eyange konze kanfuna omuntu anampadde. Mukama ampadde ku myaka kati gino emyaka tesaagala nnyo kunnumya. Kaakati taata. Kati omukyala oli ne mwawukana? Ne muleka twayawukanira ddala mu mateeka n'amaka ne nga mulekera abeeremu n'abaana be. Kaakati sebo kankubuuze. Bw'oba wamulekera ate kyekikutu kati kiki? Anti kaakati ate gano gye neeyinulira ewaatusuubira. Yankoze ekintu amaka nga gye mbadde nga nsula we wali kati ajja ngamba mbw'agendako mu Bulaaya. Ate era ku ssente ezange fwe natoola neegula nvujja agenda alinnya ennyonyi mbwe wakumalayo omwezi nga gumu akomewo. Wabula bikisi teziweze ndowooza nabbiri. Kakati wano mu maka abadde yandekamu nga mwensula mwenindidde omwagalwa bw'anaakomawo tutandikire we twakoma. Yezebu widde ndi kumakya nkyalina mu pajama yange nteekateeka kweteerako kakyayi ng'abasajja bakonkona wensula wennyini mu makangize gennyini ge nnateekamu ssente zange nga baŋŋamba muzeeyi tukulamusisa nti konze kale mubadde mwagala ki olwo mboggola kuba ndi wange ng'abasajja bandaga mpapula. Nga zaaki? Nga baŋŋamba awantu wendi ndiwo mu bukyamu. Kiki? Mbwe amaka gano gatundibwa wiiki ate bbiri emabega. Era nga bampadde ennaku 3. Musayi Mugerwa? Taata. Ani yagatunda amaka? Mukulu wange, mukama wange wa leediyo. Wangi sebo? Kyogere nga seetiirira ndi musajja mukulu. Esebo? Ogusege guno gumalaaya. Wangi? Ogusege guno gumalaaya gutusuubira. Esebo? Gwantundira mu maka. Kati kiki kyoyagala muzeeyi? Kaakati ati kinne bwe nabadde noonya nga njagalamu bakati ate nno mulimu amaanyi. Kasebo. Ate ne wange tevaako eri ewa mukyala mukulu gye twawuliranga. Tebakuba we nafuna ate ono
antera mu bidongo ate mba sisobola kumunyiiza kakati mbadde njagala bakama bange esebo munneegayirireko mama w'abaana wadde nakola ensobi sitaani yankema esebo naye mbadde nsaba anzibiremu addemu kale ambudamye oyagala kuddamu kubudamya kubanga jjukira ennaku zino enkuba ebindadda esebo abasajja bampadde ennaku 3 kakati emyaka gyange ngenda kutandikira mbadde mbasaba mu nsuulire y'akabega munneegayirireko maama w'abaana kati oliwa ndi ku kkubo ono muyembe kubanga ennaku 3 zo zennyini ziggwako nkya kati mbuuza enkya bwe butuuka ebintu mbiteekewa naye kati ebiro byange biggwako leero enkya nina okuvaawo kati enkuba ne bwetonya butonya lwa leero era oba enkya ensanga waawo kati mbadde mbasaba mu mukwano n'obumanyi bwammwe ebintu bannange ebintu byo tebikyangasa kuba ate era newooli sijja bitwalayo jasinza ambudamye bubudamya eno enamba gyewetaddeko ya mukyala yeeyo enamba eriko 7 kale muzeyi tweyanzeege kale taata naye kaakati omusajja omukulu ekimubeezaawo n'abeera ng'akwana obuwala obuto kyokka ate n'omukazi asooka n'amwerabira ebyomukwano tebibaako buzibu mbeegayiridde biba bizibu amulumbe ndabe Hello? Wange sebo. Jebaleko nyabo. Kale sebo. Jebaleko sebo. Njogera ne mukyala mugerwa. Hani. Sinza mukyala mugerwa. Wange? Sinza mukyala mugerwa. Sorry, Zulaina? Yes sebo. Enza bikankubera omunamba. Omanyi mwami mugerwa mumanyi? Mumanyi. Ekitegezo gwo mukyala we. Naliko. Wange nyabo. Mukyala we. Naliko mukyala we naye kati siri. Era gwe mukyala mugerwa kati obadde ontesanga nooza nkubera omunamba. Kakati? Sebo. Mukyala Zulaina? Yes sebo. Kakati ekiro kiri kimu mwami mugerwa atutumye. Ng'embeera si nnungi mwami mugerwa ensi yamwefuukidde omuwala gwe yagenda naye omuwala yamubba n'adduka ebweru ne bamugiba mu nju musajja atwa amazima alina mu ntebe kati mwasula talina waasula talina waabeera kati olwo kakati nyabo n'ayitaano ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki bamutabuli tebukozza Kadima Namanja ne Kabogoza mutabbizi wa Beat ng'ayagala kwegayirira omusonyiwe naye bannange mugerwa kusinziira bye yankola musekeredde aweramu eddirisa n'oluggi ayagala kumusonyiwa mune baawe ajja fiira ebweru afa oba afaawe omusajja bye yankola bingi emyaka gye twamala ne mugerwa kankubuulire myaka mingi tuzadde abaana tulina abazzukulu bye yankola najja nankubako akawala nga bw'okalaba ne beeyisa ku mikolo be baabo kale sisobola nze ntuula eri ku bbali ne nfuuka masiikiini ne nfuuka embwa akawala kentuuse n'okuzaala ne kammanyira bwe katyo mukyala mugerwa sebo toddamu kumpita mukyala mugerwa sebo nkugambye nze Zulaina saagala kuwuliza linnya eryo kale omusajja yampisa bubi nsonyiwa naye kakati baawe musonyiwe nza musonyiwa nanvuma embugubugu nansuulawo yakuvuma atya yanvuma embugubugu ye atali mukadde lwaki yadayinga enviiri ye atali mukadde lwaki yadayinga enviiri kakati mukyala mugerwa koma nnyoko bannange seeno hajinonga atajiraba nyogoze n'okunyogoga kale embeera bwe tubetambula mukwano gwange nawe okuliriza agamba atya bedde ndama yange gyendi mukwano nze maneja wumalo ndi kugaluka stage obawulidde abasajja nkugambye kanko Kabogoza koze omukyala baramuvuma batya Embugubugu ndeka tonsokola bigambo Beat FM hello Wange kati Omusayi omukazi mutuufu ono Saude Matugo omukazi mutuufu akakowe kale bali nnyo munaffe bali eddala Beat FM bale kuweereza nawe okuliriza bodegaadi wa Firebase mazinga ndejje kuzanta yep bannange
omukyalo simukkirizaamu kusonyiwa mwami oyo tamusonyiwa kibe ekyokuyiga eri abaami bw'oba ofunye omupya ewaka ewakadderekawo nga waka kale munaffe sana oli musajja BFM wangi owanze David Salim tugiye mu Luweero wano naye abasajja twekaza